aleeteddwa kakati ekisingira ddala okubeera ekizibu liigi ezikyuka mu mawanga n'amawanga ag'enjawulo ne bakyusa format engeri gyegenda okusaambibwa tubaali tukubisa timu 16 naye okusinza ku bino ebiriwo nga tugenda kusalako tugenda kukozesa teams 12 naye tesobola kujja nga bwebagaa nti sizoni ewedde sizoni eddako tusambe waliwo akaseera akaluwoozebwako ne batuula ne bagaa nti okusinzira kati eno 2025-2026 ne mu sizoni ya 2027-2028 tugenda kukyusa format ya ne mubawo obudde obwetereeza ne mubawo obudde buli omu n'aleeta ekirowoozo kye nti okusinza ku ABC kubanga kati kankwe example Diane mu Uganda wano omupiira abasinga bagusamba for fun ndite guyingiza sente naddala ntegeeza bannanyima clubs oli akeera ku makya n'afuna ekirowoozo n'ayagala omupiira n'atondawo club okusinziira ku ndulu y'abantu bambi ku kyalo genda obuze smart obed ogeza kovulusa nawo ka business kayagala okutunda osegera mu kaseera ke kamwako n'atandika club topola nti bambi zibaleba n'okuwangaaza okumala ebbanga nti abeera omuntu omu yasasula abasambi yasasula abafumbi yakola buli kimu kyetuludde ku ye nti business ye bweggwawo n'omupiira gukola ki n'omupiira gugwawo ne club eyo neesaanawo kakati tunulira liigi eyo nga bwetambula kkiriza obagaana kebeere ne format empya yaleesiddwa sente eziri omwo tesobola kuyimirizawo club tezisobola era kitegeeza nti ono gwogenda okusambisa liigi eno sente zateekamu zempitirivu omusambi katugambe nti ekitono ennyo mu Uganda ekitono ennyo asobola okufuna emitwalo 5 buli mwezi liigi esambibwa emyezi emeka kumala emyezi emeka mu ggwanga then gattako ku facilitation omulala agenda okubeezaawo abagenda bakitsmani bano biki mafuta training fee camp fee n'ebintu ebirala byonna byonna ebyo bigattagatta kitegeeza nti ng'ogenda obakakaatikako ekintu kino olina kusooka obayite kuba bonna basobola boycottinga ne baga kati liigi tugivuddemu tetugenda kusamba gwe n'oleeta etteeka lyo nti mbasirawo niwano kubanga liigi bwetabeerawo kkiriza obagaana bano abali mu kakaatikako format empya esambibwe tebajja kuyingiza kyali kitya ku Bulaaya mu European Super League nalabaawo clubs ng'era bwolaba Madrid kwaliko Barcelona Liverpool European Super League eyiika etya anti nabo basooka ne bakireeta ne bakiguza clubs ez'enjawulo ezimu ne zikiguba ezigaa nti okusinza ku ffe neffe tugenda kukisamba era okumaliza byonna byonna nga bigenze ne bakikyusa format okusanga okukyagazisa amalala ku ngeri gyebasobola okukisamba oba waliwo ekintu wabatwala clubs kino clubs kye batalaba kubanga nkakasa nti abateekerateekera omupiira bagwagaliza ebirungi birungi ki ebiri mu format eyo empya kuba ssente ezo bw'oziraba zisikiriza bwekiba nga waliwo increment eya percentage eri mu 4+ kyekibuuzo ekisooka birungi ki ebiri mu format ekyokubiri kirekawa clubs zino eziri ku ludda olugamba ffe bane tuyinza obutabisobola tebaba bateekeko embeera eyinza okubalemesa omupiira kati kituufu ebirungi bisobola okubamu nti prize money ayongezeddwa naye bw'olaba enkuba ya liigi ne format engeri gye yasengekebwamuuko awo ojja kwesanga nti mulimu abamu for example nga kitale kyokuŋŋanya ku gate collection ebiseera biringa etulaga n'egundi emu nga gate collection gweyina okufunako kawata agenda kuba mulala nga kuliko ne percentage actually omukulu eyali ku kitala yabagambye kati yakomawo mu role ndala resource mobilization mukulu Deo Kasozi yabagambye format abalala bajja twegattako yo yayise yabagambye mujja twegattako so kati nti gyokomoka katika ku bantu ekintu n'ebirungi biyinza okubula kubanga n'oli akizzemu ajja kugamba nti nange lwambeera sandize kukola ki sandize kusamba abadde asemandoza abadde afuna emitwalo 5 agobadde osobola okugamuwa mu format eno esemba ate so agamuwa ago nange nsobola okugafuna kakati neera nana asemba esawo eno za miliyoni ngezi nizo tozigaba era miliyoni 2 nazo ogenda okuba musajja wattu sizoni gyakalakasa ennamba bweti miliyoni 2 kati kyandibadde kibi naye okusinzira obuzibu buzze bwe buno nabadde ndaba eddoboozi erya interview emu ku gundi emu mukulu Dr. Lawrence Mulindi wange ayogera ng'agamba nti abaddukanya n'okuleeta format ya liigi empya balina ate kye bataddewo nga kalinga kakwakulizo oba ngambe ekugamba ebigambo ebigwetekeddwa ku clubs zino eziganye okukuba format eno ne batandika obbagamba nti katateba opposition bakifudde political opposition ey'omupiira ey'eggwanga ndowooza almost yaggwanga nti bakifudde omusajja yagala kifuuse political ba PPF ba Democratic Alliance oba bamuti oba balusaniya tetumanyi empozi n'olusaniya buli n'olusaniya abo bali mu muzannyo naye yogera opposition ezitowa ogambe nope okomaawo kati bagamba nti kyafuuse political
ono akireta alaga nti kyazze eringa directive kuva mu gavumenti kati mu kukireeta kitegeeza nti abatakkizigana na gavumenti eyo kati be bali that is Vipers ogatteko NEC ogatteko ne Sports Club Villa nekibadde kirudde nnyo okulaba ku Dr. Lawrence Mulindwa ne Haji Omar Mandela nga bali mwambulera ye munduza nga bakkanya ku kintu kyejinga gati tujja kubanga bogatagattamu abantu abo ngojjeko NEC abakajja nene bakolaga bali very bali organized ekimala ate kati abamu babakubya kati akagundi akachi babakubya kama akadi bakusa akadingidi awo ne bakkiriza tebakkiriza tuteekawo tetukuteekayo kubanga bakolaga kasi nayo teyina mugongo abasa bakyaganye bebafuza kagumba wuge so tebali bwako kati bo batudde babi naye bw'otunula Vipers ndoza mu myaka nga 10 egisembyeyo mu Liigi e Uganda yekutte bendera of course then yogera ku kansi bwebadde kola Ekivuddeko naye kati bekanyiza ne badde ne mabega kasole batusumbuwa kati NEC naye ekulaga nti newankubadde twakajja mu Liigi sizoni nga 2 naye ebiruubirirwa byaffe n'entula gye tunulamu temutusuulako kintu tekyandibadde kibizi ffe terina omwaki wakanya naye mukireete mukiteeseeko Vipers naye wekifuniramu kansi ekifunamu etya Lugaza ekifunamu etya Buhimbe yakajja afunamu atya n'omulala agenda kufunamu atya naye obuzibu obusinga okubeera bwegamba nti babakakatako ekintu nti sizoni eno tusambe ne date ne zifuluma nga ne fixtures zifulumye mu kaseera ke kamwako so jja kwesanga nti embeera yonna eri awo tulowooza nti waliwo gwe twetaaga omanyinze Chris ne mu bulamu obwa bulijjo ekintu ekirungi kirabikirawo omuntu bw'akozesa amaanyi mangi nnyo okumbuulira ekirungi ekiri mu kintu there is a red flag anyway naye nga bannaffe baabo ekiwandiiko kyafulumye FUFA Competitions Development Program mupiira kukula sente zeeyongeddemu atulinze tulabe gye binaggweera naye nga Dr. Lawrence Mulindwa nga abadde sekama wa teams zino endala ezigamba mutwongere ku budde yagambye first and foremost tali mu byakangende mbalwane he's better than that ekyokubiri ayagala batuule mupiira guwangule sente ziresobola okusigala mu format yimu gitubadde tukuba era yababuuza nga bebalinda season eri nze ndowooza Chris olina point gyo stress nze badde very important ne because we benchmark oli ajja kubuuza eno format kale tusigale mu East Africa eriwa tunanuleko ebigere tugende ku Africa ogisangawa kale tugendeko mu bazungu ogisangawa ekyo ne kibeera awo ya Liigi season eri yagwe mu nderi ya 2.5 waliwo ebizibu wabitegeera naye kati oli bwakugamba kale bw'omagamaga mu region oli ajja kugaba kintu kiba n'entandikwa bw'ovaawo tulabyeko abasajja bagamba World Cup addako owa tiimu 48 nga bamulangirira editions nga 3 emabega si kubagamba kati awedde ababadde bajja 32 tubatemye muri 16 because the policies abo bakulembeze ne mu byebufuzi by'eggwanga mwebali policies need time because these people botwalira police bagenda ogigula bagisaasaanya bw'ogibakakako oyinza okukozesa amaanyi season emu aba 2 but at the end of that day era kimala ne kiyiika ate nga twagala omupiira guwangule kati umulemu ekisaawe kikomawo